omwana ono omusanga wa? You've never seen Roger talk. I listen. You break anga munyivu. Abajja kwongera. Naye kati bino. Pozi ne kusimu. Nekusimu nga tumulaba. Awa ine bigambo nga mtu. Wanji. Ne Roger webale nnyo. Nga chai manager wa Bafana. Era how we met, it's actually funny. But yali ngampa emirimu kati manyize then ngali campus nkolera emitwalo 3 era nga ngamba fe wano ka deal tituyita Oliana konze gateke ku simu yange kati lumu like we met when I went to pick the money that was meant to be a deposit nga twateseza muwayi emitwalo 10 commission sijukira sente naye waliwo omulimu nga mwaka 10 kakati we natuuka omwana gwe nali naye namuwa emitwalo 3 nemuga bitwali manager Rich nali mukalu bunyo ku sente so awo yavaayo fresh kid thank you zino zindekere he was really cool natandika okolagana bwe tutyo mpola and the time I lost my kabanzi bake motoka mu 2016 era bwe nasanga Roger ne mugamba motoka yange bagiba. He wasn't my manager. Nagamba namukwano gwange gyesobola okutwala nakuwa emotoka kibanja mpola nambuzo inawo sente mmeka ne mugamba nawe akadde kamu n'ekitundu munaye nga tugende wa mwami bamweta Emma nanyini Eden Service Park then kati nga tutuukayo nga ngamba jogedde naye leta kamu ekitundu bakuwe emotoka ofugefugemu nga bakunonyeza ejja mu sente z'olina nga nyonya emotoka ya $3 era kaali kakadde naye nga kasinga okuba nga tolina ekiri fane Roger yangamba letemu ekitundu mu mazima nga nina emitwalo 5 enasitoddeko dda nagamba naye muwala gwe oli muyaayi tutambudde okuva eri yonna nondeeta eno omusajja mugambe $1.5 million weeri olina emitwalo 5 ne mugamba nange 5 gali waka so bambi neyeeyimirirayo nayogera n'omusajja nakkiriza nampa akamotoka netugenda netutandika okukwatagana bwe tutyo kuba yatandikanga okunkubira akamotoka kali katya biki ne bannoonya okuzzayo emmotoka y'omusajja nga ndabikako ne banoonya Roger anoonya omuyindi gwe yatutteyo nga neekwekaawo makerere nga sivaayo nene nga waayi kandabe genza emmotoka y'abandi so mu kagundi ako we katyo ne tukwatagana. The next call I had was him nga ngamba nina abayimbi bange ba Capital Music njagala obawe collabo ate sikuwadde 10 nze kali tukole collabo. So when we had a collabo with the Capital Music akayimba ka Kagaali ne tukwatagana ne Roger bwe tutyo and we started working nga tebirimu byandagaano mbu manager artist but as friends nga ngamba kati okay olina akayimba kapya ogenda kakolotya kwanze nyambako nakatuteko wano nga maika nkubire Seguya wano kyali wange namukubira Spice Dana alina akayimba kapya bambi kamuzanyirawo. That's how we started working and before we knew it he was my manager like that and tetwadde mabega this now I mean we've been friends ate ekyo kyebagamba bagenda kwawukana. Let me tell you, like I told you, I'm good at keeping friends. Sagala nnyo kolagana bantu banjawulo. Me and Roger as friends, we've had our misunderstandings from day one. Nze Roger yampolanga emitwalo 8 nga sizimuddiza ng'ayombera sente zazaagala nga ndi ku campus that time gye nkunyumiriza mugala gwe lwaki tonsasula biki ne muganja zikuwa nenziramu ne mugamba teraako ena nazo zikati kuziga 8 nangamba tonsasula tonsaba yena ne mugamba kamale campus nja kusasula. So that was a time I was actually at my third year nga yeetaaga okitegeera wetaaga sente kosi waka biki namutawanyanga nnyo. He was one of the people when natawanya because yafuuse mukwano gwange ate nga ali flexible
beautiful. So that's the kind of friendship we have. So whatever the case, I wouldn't want to lose such a friendship. So never tufunamu obutakanya as people, as humans, tugezaako nnyo okulaba nti tukola ki? We talk about it. Because kati tuina more than just a friendship. We have a business, we have a brand. Mu brand mujamu ebintu bingi nnyo obutakanya bwabungi. Alina byayagala, alina byenjagala. He met me when I was a teenager, but now I think I'm becoming a woman. Not yet 30, but I'll soon be 30. Kati oba n'okwo okusikagana, but I thank him because takoye, being a brother, being omuntu agamba nti no, Spice, this is what you want, but waliwo ekituufu. You know, it's been that kind of person. So I assure you, we are still together. Whatever the case that is in between there, we are fighting. And ng'abantu bonna abakolera awamu mufuna obutakanya, we shall keep moving. We are so good. Abatwagaliza okubeera awamu, thank you. Abatatuwagaliza, unfortunately, we are still working together.